Wakati mu kwongera okwanaganya abantu ba Beene abali kuno n'abali ebweru wa Buganda, Obwakabaka bwa Buganda nga bukolagana n'abantu ba Beene abali e Budaaki ne China baliko abantu abalondeddwa okugenda okwongera okuguka mu mirimu egitali gimu. Bano bawangudde kalulu ak'entanda ya Buganda n'ekiruubirirwa eky'okweyongera okuguka. Omukungu wa Ssaabasajja Kabaka Michael Kaweya Mwebe annyonnyola ku nsonga eno. Beene baale lulimi lw'ebiseera bino mu kulaakulanya Obuganda n'okulaakulanya reediyo ya Ssaabasajja Kabaka. Era naffe tweyama nti tujja kubakwatirako, tujja kukwatira wamu. Naye okusinga byonna tusuubira nti mwayigamu bingi okusobola okutuukiriza ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka okukulaakulanya abantu be, okubajja mu bwavu, mu buyinike n'obutamanya. Abaagala era nkakasa namwe mugenda kuva wano ng'emitima gyammwe mimativu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kwetaba mu kazannyaako. Akazannyo kano katandika okuviira ddala mu mwezi gw'okuna. Abantu abawangudde mulimu Wanyana Olivia ow'e Masajja, Nakabiito Pole ow'e Mateete Sembabule, Sali Charles abazira mu bazira ba 2014, Deogratias Mukasa ne Bakanas Teopista. N'amakampuni agasinga mu kwolesa mu mwoleso gwa CBS Powosa Wankulukuku nabo baweereddwa ebirabo. Mu bano mulimu Post Bank, Samona, Budo Parents, Tropical Bank, Kampala University n'abalala. Bano boogeddeko ne WBS ne bategeeza nti eky'okubasiima kyakwongera okulinnyisa emirimu gyabwe gye bakola. Tambulira ku mulamwa gwa kukola bintu ebiri ku mutindo. N'ekyokubeera nti abantu be tubikolera babyagala ne babisiima ne babigula. Nga mbeera n'akatabo kange mwempandiika ebintu eky'omukisa omulungi ogenda okutuuka mu bibuuzo nga bimbuuzibwa era nga mbiddamu mu butuufu bwabyo. Abagenda China ne Budaaki baweereddwa ensimbi ne tiketi okuva mu Emirates ne Qatar Airways. Ndi Ajinu Suntale kwa WBS TV.